Omulungi atulaba nawe atuliza Kampala Media TV njagala okubuuzaako munange gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala emirimu gy'otuusaako engalo mwana wa maama mwana wa taata njagala okwebaza ggwe abeera ng'otugoberera wano ku Kampala Media TV gwe muganda waffe atannaba kulabika ng'osubscribinga nkugamba nti yongera wakati olabike nga osubscribinga ku mukutu guno ate osobole okulabika ng'ogoberera ensonga nga zaakamala okulabika nga ate oba oliawo zigwawo. Kaakati mwana wa maama mwana wa taata sikulwisa eyo njagala tulabike nga tutuukira ddala ku nsonga yennyini gye tulinawo mu kaseera kano. Ensonga gye tulinawo mu kaseera kano ye ya mwana mulenzi John Blaq. Bannayuganda abasinga bamumanyi nnyo era bamwettanira nnyo olw'engeri gy'abakubamu omuziki oba oliawo engeri gy'alya mu ndago neesikiriza bangi okulabika nga bamuyaayaanira. Mukwano gwange omulungi ampuliriza. Wakati nga akatambi ka Nabatanzi kabadde kakyasaasaana naye nga kano akatambi jjukira nti nakutegeezezzaako gwe atugoberera wano nti kyazuuliddwa oluvannyuma nti kafu ate waliwo amawulire amalala agalaga bassebo ne bannyabo nti mwana mulenzi John Blaq naye ate akatambi ak'obuseegu kamaze okulabika nga kafuluma. Mwana mulenzi ono John Blaq amannya g'amatuufu ye Kasaada John ng'ono musajja yazaalibwa eri mu bitundu eby'ebusoga naye ate n'akulira mu kibuga eky'e Kampala ng'akulidde awo bweyogerere n'akula ne ssengaawe. John Blaq oba gwe nkugambyeko Kasaada John alina emyaka 25 gyokka egy'obukulu era gy'agenda okulabika nga aweza mu mwaka guno mu mwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu. Omulungi andaba naawe ampuliriza okwawukanako ne ku katambi ka Nabatanzi wabula kano aka John Blaq abassebo ne bannyabo tebyabadde byakuwaayiriza oba byakusiiga nziro yeye yennyini. Okusinziira ku katambi kano kolaba wookeetegereza ne weetegereza n'omuntu agenda mu maaso okulabika nga abuuka eggologootiro gwe omulungi atulaba naawe watuwuliriza omukulu akalimu ye Kasaada owaffe ono mwene John Blaq ow'ebusoga. Embeera enezeewo gwampuliriza wakati nga tuli mu muggalo nga bannayuganda abasinga ebitundu 90 ku buli 100 bali mu mayumba era olw'okubanga bannayuganda abasinga ebitundu 90 ku buli 100 bali mu mayumba nga bali mu muggalo ogw'ennaku ana ezaateekebwawo ebiseera byabwe bisinga bassebo ne bannyabo naddala abantu ab'omu bibuga babimala ku mitimbagano oba giyite emikutu emikwanira wala. Akatambi ka John Blaq kano gwampuliriza naawe ndaba kaviiriddeko bangi okwogera ebiwanvu n'ebitono okwogera kino na kiri abamu ne batandika n'okukungiriza nga batenda omusajja oba oliawo engeri Mukama gye yamutonda oba gye yamuwunda mu ngeri ey'enjawulo. Ekimu ku bisinze okukyamula bannayuganda wakati mu katambi kano bassebo ne bannyabo oba oliawo ku mulundi guno si bwe bukugu bwayolesa wakati mu kulamusa ku mujaguzo oba wakati nga abuuka eggologootiro naye ekimu bannayuganda kye basinzeemu okusongamu olunwe bassebo ne bannyabo y'engeri gye bagamba nti ensibuko ey'erinnya lye eya John Blaq ne bagamba nti leero bategedde ddala ensibuko
ya mwana mulenzi ono Kasaada oba amanyiddwa nga John Blaq. Nja kugezaako kukozesa olulimi olutali luvoola. Bannayuganda abasinga bavuddeyo ne bagamba nti weweetegereza, nkozese kigambo kabina nkozese kigambo amakugunyu. Weweetegereza amakugunyu ga mwana mulenzi ono John Blaq, wamma gaddugala ne gava mu kati ne geehogoma. Era bannayuganda bagamba nti okumala akabanga bassebo ne bannyabo babadde bavaayo nga bajja beebuuza mwana mulenzi ono Kasaada yavaawa okwogera erinnya lino erya John Blaq, oba yava ku ki okwetuuma John Blaq? Naye bagamba ku mulundi guno bakizudde, era nga w'olabira ddala obutoffaali bwe. Kankozesa ekigambo obutoffaali, ndowooza kijja kuwulikikako mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Bannayuganda bagamba weweetegereza obutoffaali oba amakugunyu ge nakugambyeko aga mwana mulenzi ono John Blaq gaddugala ne gava ne mu kati, oba oli awo n'okwewogoma ne geewogoma. Ekintu eky'obuzira wakati bannayuganda kye bakungiriza era kye bagamba ono omusajja muzira nnyo mu bazira, agenda kujjukirwako, agenda kulabika ng'ayogerwako, oba oli awo waveeyo n'abamu abamuwandiikako mu bitabo olw'engeri ye ate gy'akolamu ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Abamanyi bwino w'omusajja ono John Blaq, buli w'abeera ateekako ebigaalubindi mu ngeri ey'okugamba nti mu ngeri ey'okwerabawo, oba kye bayita abavubuka b'ennaku zino omulembe guno okulya amasappe. Wabula mwana mulenzi John Blaq gwe nkugambyeko Kasaada, wakati mu katambi kano ng'alamusa ku mujaguzo, oba oli awo ng'abuuka eggologootiro, alabiddwako bassebo ne bannyabo ng'emikolo gino egy'omukwano agikola ng'ayambuddeko ebintu ebirala byonna bassebo ne bannyabo, naye nga ebirawuli oba gaalubindi azireseeko. Ng'oggyeko kiri kye nkugambye ekisoose eky'obutoffaali oba eky'amakugunyu, akoze ekyafaayo ekirala ekisinza okusanyula bannayuganda wakati okugenda mu mikolo gino egy'omukwano oba egy'okulamusa ku mujaguzo ng'ayambadde gaalubindi. Kino nno kirese bannayuganda nga bakyamuukirivu, abamu nga bagamba nti yadde tayolesezza bukugu wakati ng'akola emirimu gye, naye ate ekisinza okubasanyula kwe kubeera nga avuddeyo ate ye n'akola ekyenjawulo, n'alamusa ku mujaguzo wakati nga ali mu birawuli, oba ziyite gaalubindi oba ziyite gaali maaso. Ono ekikolwa ky'akoze kya buzira nnyo, era abamu batuuse n'okwogera ebigambo eby'enjawulo. Abamu ne bagamba nti oba oli awo zigaalubindi ze zino mwe muli eddogo lye, abalala ne batuuka okugamba nti gaalubindi zino kwegamba ekikolwa kye yakoze kwegamba okwerigomba ng'ali mu gaalubindi yayolesezza maalo. Abalala ne bavaayo ne boogera ebigambo oba oli awo nga we baagala. N'olwekyo okukirako emirundi emirala, abamu obutambi obuzze buvaayo ne bagamba nti si bebbo, oba oli awo ono ku mulundi guno bassebo ne bannyabo yeye. Wabula abamu bamuzalaye okugamba nti oba oli awo engeri gy'ayinamu obukugu si y'amaanyi,
era oboolyawo ne bamulagirira okugendako ewa Kalaso Kookoliroko asobole okumuyamba bassebo ne bannyabo ayongere okulabika nga mu nkonkolima gy'akookolimamu esobola okwongezaako okutombiiza. Embeera bw'etyo bw'eri. Bannayuganda banoonya kino na kiri buli ku makya na buli kawungeezi oboolyawo okusobola okusigala nga beegobako ennaku ya lockdown. Abamu bayozezayozeza John Blaq ne bamugamba nti yeebale kubagobako nnaku kugamba n'okubawaayo ku bigambo ebirala eby'okwogerako oboolyawo basobole okutwaliriza omuggalo nga tebeebbowa. Embeera bw'etyo bw'eri. Simanyi oba ensonga bw'oziraba bwe nziraba, naye bassebo ne bannyabo nyongera okubakubiriza nti buli omu ayongere okugumya munne. Weebale kwekumira ku Kampala Media TV. Nkugamba empeereza zikyajja, yongera okusubscribinga ate tubeere nga tukutuusaako amawulire ge weetaaga okulabika nga ofuna. Baana ba maama, wano we tugenda si wangu. Weebale kugoberera. Weebale kugoberera. Weebale kugobererwa. Goberera.